buli mwaka ayongeramu omuyimbi omu. Nze wenjega ko Bebe Cool ngaganjogera kakati omuntu yenna yebuuza ye erudda waba tanazimbira bayimbi. Nno lyana gwe na obutakola research. Bibuuza by'abantu mbalo. Obutakola research bugenda kutte ekisasi ekyeri watule wawo. We yazimba apartment yiyo. Tose kandi serious wawo. Wange. Kati obadde obuuza ki? Wewawe. Wewe. Apartment yiye. Sijja kuseka sina kyenjagala kutuusa nze ndi serious ku kyendiko. Nawe ddamu. Naye abantu bawe information yentuufu bakwesiga. Nti alina apartment gye yasimba ekisaasi wawe. Aha. Ettaka yasikira naye genda osikire ewa nnyoko. Ne kati oyita otya amaka ga munna apartment nange nsula ku apartment. Anti bulijjo kikyo kituufu apartment. Naye gye yateekamu famire ye. Bana ndi serious nyo. Ekikulu obuvivu baluma. Oddo tena yogera ku Bebe Cool omusajja legendary n'ogamba muno apartment gyasula mu apartment cheki. Apartment mizigo gine emizigo gino omwenda gitwa bagikyusamu bukyusa. Ne gisuuse bay waliwo apartment y'obubiri ekitundu waliwo ey'ataano waliwo n'ey'obutaano. Kati ye yazimba taata wange ne bwazimba apartment nangamba genda osule ye kenyini agamba ine kakati kuliko ebisenge bisatu kansule kuno okusinga era abasula ku benyiga simanyi bwe basula omanyi kati obuzibu industry eno bweyina buli obuntu bumu. Bebe Cool alina ebintu bingi byayamba abantu mu industry eno naye kati muyina ebintu byemutandika okujja omanyi ndi apartment eyo egatta ennyumba z'abasajja wano mwe muwaana wano nero lemeredde simanyi walidde eggaati nkuwulira tanyagala nno yagamba akasajja akakekiwato bannakakola ki listi guno gwe mwaka okugenda okusembayo nga ekoma ku listi egenda kufuuka award kubanga ye award egenda okusooka okuba nti tugaba ekintu ekitagabibwangako. Nina kasite kengenda okuzimba nga kabeeramu ennyumba z'abayimbi buli mwaka nga nzimbamu emu. Omuyimbi abasinze buli mwaka ajjanga kuba asinga ennyumba emu. Bebe Cool list the best artist ajja kufuna ennyumba enamba ng'erina transferred mu mannya ge naye egenderako just okukwakuliza obutono bwanneeyisa ate tusobola kuleeta mu famire yo gwolina okubeeramu kubanga twagala abayimbi tube nga be babeerawo tusobole okuba nti tubafolowinga tubayamba. Waliwo kale amateeka agagenda okuja naye matono ng'ekuggyibwako bw'oyononamu. Yes, waliwo ebintu by'osobola okukola n'ekuggyibwako kuba oba tosobola kubeera mu kisaakaate ky'abayimbi ng'ate ggwe oswaza erinnya lyaki ly'abayimbi. Akasembyewo kawulidde wadde ng'owangudde awadi kati nga ggwe Saha kubanga ti omwaka guno yabadde alina otwala ennyumba eyo zaakayo ate yatannabagitwala balangirira antugamba singa anti naffe bannayuganda tulaba singa gubadde mwaka guno okugaba ennyumba kukutandika Saha yabadde alina otwala ennyumba nti asobola ogimuwa naye obukwakkulizo kati obukwakkulizo Saha n'agibeeramu olunaku lumu n'agivaamu kufuuyiramu njaga nawe yatugamba tayagalamu mpisa mbi tokyusizaamu buwala oleeta kano oleeta kali katujja geno mmaliriza ono omwana mugezi funa jjojja zimba ennyumba giwa omuyimbi uyitawo omwaka gumu gimuggyeko afulume tekamu apangisa labirira famire yo annange naye nga gundi nnungi initiative eba nnungi kubanga omuntu yenna bw'olaba nga olina kyosobola opika olina wolina okujja ssente kikole bwemba nga nsobola okugamba nti ngenda kubeera nga buli munnamawulire atuula ku seeti njagala kali wolina ojja ssente anti ngambye nyinza okubeera nga njagala engineer ampe ssente kati alina okugamba ogenda zikozesa ki ate kati jjukira babalina ssente baba bagumu weebale nnyo embuga kakati ola engineer abantu beetaaga taabu banyigenyigeko bakole research wadde nga bali ku seeti wategedde gy'ozijja ku 19 engineer bwenkimuwa ye n'akigona ga kale kwata ssente nampa miliyoni zange ago oba ebyo 2 nenzijja wano